Kazayo ate items video nakulwa leero ate ng'olumagala items ezo bbiri ba judges oba betwandiise ba ate byotandise okulaba bolo n'abawona kulali gye banaawo. Tugenda kuddako item ya 9 mudakiika ntono nnyo okuva kati nga bakaba bamaze okutegatako ate nno tujja kusengerayo dance. Twagalira muwaliwo dance okwakanako n'ebirala olwolaawo tetugenda kuba ku maganda gokka akula tugenda kuba tufuna amazina ag'enjawulo agava mu buwangwa obw'enjawulo olunaku olwaleero. Tulina omulamu kwe tutambulira osobola okuwuliza naye ng'oba gumanyi n'omuntu erayo omutwa naye ng'omulamu kwe tutambulira olunaku olwaleero banyawo ne bassebo omulama kutambula olunaku olwaleero gugamba ebyemikono mu kuwandiisa ekkula ly'emirimu obwavu Musikirize basabe tukalireko. Saba musikirize kwano gwaffe akulira ettendekero Mwami Senkusu Owekitiibwa Anthony Wamala Owekitiibwa Kaupida Nakate Owekitiibwa Kitooke Omukungu Kasozi abaweereza Ssaabasajja abavubuka banyawo ne basebo baniriza nnyo. Nsanyuse okubeera nammwe akawungeezi kano mu ntujjo ey'okukuza emyaka 25 olw'ekitongole kyaffe kino olw'ettendekero lino. Omugamba agijjo ndi musanyufu bwe nayitiddwa okujja okubeerawo ku kkula lino ng'ekisookera ddala ku nze kibanga kudda waka homecoming. Ngiyita homecoming kubanga najjawo wano myaka egiyise emingikawo mabega naye ate naliwo nge n'ekitongole kino institute eno etandikibwa gyenyumirizaamu nnyo etweseza ekitiibwa ng'Obwakabaka etweseza ekitiibwa nga Uganda olw'omutindo omulungi gweyolesezza ebbanga lyonna. Kale bwe lwenzija wano nfuna amaanyi olw'obugumu n'obuvumu bw'ettendekero lino. Njagala okwebaza Owekitiibwa Wamala n'abaamusookawo olw'omutindo omulungi gwe yalekawo ate ne mukwano gwange Senkusu naye ate okubanga ayongeddeko ettoffaali ate kitongole n'akitwala ku mutindo omulala. Omukulu oyo njagala okusooka okumuyozaayoza Senkusu kubanga be baana abamu betwalera nga bakubira ddala ku yunivasite. Tumulabye ng'ajja ng'ayita mu mitendera egy'obuweereza mu Bwakabaka okutuukira ddala lwatuuse ku kkula lino. Tukwenyumirizaamu, tukwinamu essuubi lingi era tusuubira institute eno ate agenda gitwala ku mutindo omulala
ate obutalabirwangako. Neyanziza nnyo ennyanjula ennungi gye batwanjuddemu, naye ate mu ngeri emu oba endala nga mpulira kinkakatako nange okubeera wano, si kubasaasira busaasizi oba kubafiisiza budde, naye gino gy'emirimu ddala egy'abalangira. Abalangira b'ennaku zino ab'omulembe omutebi balangira bakozi. Ate n'okujja wano kabonero akalaga essuubi obwesigwa bwe tulina mu institute eno. Bwe kubanga okujja kwange kulina mu ngeri emu ondo endala gye kiyambamuko, ndi musanyufu. Ndi musanyufu okufuna omukisa okwogerako eri abaana abato, kubanga nga nabo abasinga nange nali sirabanga ku Bwakabaka, kubanga Ssekabaka bwe bamulumbira mu lubiri, omuzaana yanzaala yali akyali lubuto. Kale bwe nfuna omukisa nenyogerako eri abavubuka, nange nsanyuka kubanga kibawa essuubi nekibalaga Obwakabaka bwa kika ki bwe twetaaga. Okujja kwange nako kaba kabonero akalaga okufaayo ku bannaffe abatusookawo nti batulekera omukululo omulungi. Kale naffe tuba tulina okuwa abavubuka abaliwo omukisa okutegeera Obwakabaka. Tulina okusoomoozebwa okwo nti tulina okulaga abaliwo ekifaananyi ekirungi, ate nabo ne balaga abaliddako ekifaananyi oba oliawo ekisingako. Buno bwe busika bwaffe, bwe buvunaanyizibwa bwaffe, kubanga buli ali wano mu ngeri emu oba endala naawe olina engeri gye wagabanya ku maanyi g'abantu abalala. Kale kikkakatako naawe okubaako ettoffaali lyoleseewo okulaba nti ate ensi yaffe nungi okusinga bwe twagisanga. Nyongera okweyanza bannaffe bonna ab'ebitone abatusanyusizza akawungeezi ka leero. Mbadde mbasaba bannaffe bano tubakubireko mu ngalo. Si kyangu okujja ku siteegi eno n'okola ky'okoze, naye tubeeyanza olw'obudde bwabwe n'okutusanyusaamu mu ngeri ennungi bw'etyo. Nze ku lwange nyumiddwa nnyo, katusuubire nti nammwe munyumiddwa nga nze. Njagala okwebaza naddala abavubuka abo abayimbye ennyimba z'akadongo kamu ezo, kubanga kintu si kyangu nnyo. Kiraga amagezi, kiraga muntu mugezi, kiraga ekitone, kubanga okuyimba oluyimba eddakiika 11 nga toluzzeemu kiraga obwongo bwo nti bukola. Kubanga bano aba firimu oba ab'emizannyo ye bamutegeka butegesi n'ayogerayo ebigambo 3 dakiika 3 4, naye n'omala eddakiika 11 ng'ayimbye ono oluyimba lwa Ssebatta, kintu si kyangu nnyo. Ate nze ng'anyumirwa akadongo kamu kinsanyusizza nnyo ne kimpa essuubi nti kadongo kamu akyaliyo mulungi era ayina future nnungi maaso awo. Neeyanziza abategesi olw'omulamwa omulungi, ate n'okuteeka essira ennyo ku kulaakulanya abantu baffe, okulwanyisa ebbula ly'omulimu, okulwanyisa ebbula ly'emirimu n'obwavu, n'okulaakulanya embeera z'abantu baffe, naye ate
n'okunyweza obuwangwa bwaffe. Omuntu avudde mu institute eno wanjawulo okumuko, muntu aba mukugu ate nga n'ebyobuwangwa gy'ali. Nsanyuse nnyo okulaba nti musoosowazizza Oluganda, olulimi Oluganda, era n'ensaasira oyo yenna ate ateenyumiriza mu lulimi lwe kubanga tamanyi kyafiirwa. Olulimi kikuyamba okunyumirwa n'okwejaganyiza mu buwangwa, n'okwejaganyiza mu nnono yo, n'okunyumirwa ebiri mu bulombolombo bw'obuwangwa, kubanga oyo yenna eyeebuzaabuza aba alina kyasubiddwa. Osangamu abantu bangi mu Luzungu taliiyo, mu Luganda taliiyo, kale omuntu ng'oyo aba alina kyasubwa. Njagala okubanyumizaayo akagero kamu ku Ssaabasajja. Ssaabasajja yava wano Ssekabaka we yakisiza omukono nga wa myaka 11, naye n'abeera e Bungereza mu buwaŋŋanguse. Yakomawo wano nga musajja mukulu naye nga ayogera Oluganda. Twandibaddewo singa Kabaka wa Buganda yali tayogera Oluganda. Kale okugenda ebweru tekikuggyako lulimi lwo, naye olulaba Oluganda alwogera bulungi, tatabikamu Luzungu, ate n'Oluzungu alwogera bulungi. Naye n'osanga abantu baffe wano, akulidde wano, maama wa wano, taata wa wano, abaana wa wano, naye ng'Oluganda tebalutegeera bulungi. Tulabire Katikkiro waffe ono, Oluganda alwogera bulungi, katono nnyo abayinza okumusinga, ate n'Oluzungu alwogera bulungi. Kale nno abakulu abo batuwadde ekifaananyi kirungi ekyokulabirako nti osobola okunyumirwa olulimi lwo bulungi Oluganda ate n'Oluzungu nalwo n'olwogera. Njagala okweyanza abakulembeze abakisettendekero lino olw'omutindo omulungi gwe mutuwadde ffe ng'abazze okulaba ebintu bino. Tetubitwalanga kyakusaaga. Nkubiriza abayizi abali wano okutwala omukisa guno ng'omukulu okubeera mu ttendekero nga lino. Mbasaba mubeere manyiikivu mu misomo gyammwe, mubeere nga muli bamalirivu mu byo bye mukola. Ebintu bingi nnyo by'oyigira mu ttendekero lino mu bibiina, naye ate ebisingamu ebikulu ebinaakuyamba mu bulamu bwo bw'obijja wabweru wa kibiina. Ebintu nga obuntubulamu, empisa, obwagazi, obukozi, ebyo byonna obiyiga wabweru wa kibiina. Nsaba wabweru w'ekibiina muggyeyo ebintu ebirala bingi nnyo, mufune emikwano eginaabagasa, ate mubeere bayiiya mu kye mukola. Obuyiiya oyinza okwesanga nti tebukoma, tobiyigidde mu kibiina, naye bujja kuyamba eyo mu maaso. Basaba okubeera abagumiikiriza mu bye mukola, abagumiikiriza mu butaagala kugaggawala mangu, kubanga ensibuko y'abasinze otuleetera obuzibu be bantu abaagala okugaggawala amangu mu ngeri ate gye biseemera eya shortcuts. Shortcuts ezo zireeta obuzibu bungi nnyo, naye abantu bonna abafunye ebintu eby'omugaso eby'amazima, ebintu eby'ensigo, be bantu wabadde abagumiikiriza. Mbasaba mbeere bagumiikiriza
naye ate nga muli bakozi era munyweze nnyo emisomo gyammwe. Njagala okumaliriza nga nziramu okweyanza abakulembeze okuba nti mukuumye ekifo ku mutindo omulungi, ate nammwe abayizi naddala abagumiikiriza akasana n'embeera naffe okutuuka obudde buno. Nsaba Katonda abakuume, abawe emikisa era mufune ebyo byonna bye mwagala mu bulamu bwammwe. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. What's your idea?